Okusinziira ku batuuze ku kyalo Nakasaga, munnaabwe Ssonko Jackson yakwatibwa obulwadde obutategeerekeka kwe kulagira mutabani wa mutwale mu ddwaaliro bamwekebejje, naye kibaweddeko okukizuula nti mu kifo ky'okumutwala mu ddwaaliro yamutwala mu ssabo eyo nga gyeyafiiridde, ekitabudde abatuuze ne babaziririra omulambo. Ssentebe wa Nakasaga Tumusime Ponsiano ategeezezza nga bwe baludde nga abatuuze bakaayana n'abaana ba Ssonko ku ky'okumutwala mu ddwaaliro, kyokka ng'abaana bagamba nti olumbe luganda lwe rumuluma okutuusa lwafudde. Ab'enganda zibagamba nti bamubuuzanga muze yali luddawa nga bagala temuyinza kumanyaayo ali wano. Ab'enganda ze kale ne banga banyiivu ku mitima gyabwe kubanga tayagala kubalagirira bagende bamulabe. Bagandabe omugenzi bagezezzaako okwetonda kubanga nabo babadde tebamanyi mwana waabwe gye yatwala kitaawe. Bambe muganda wange ngwe yalwala yafatwa ku ssante tibambuuliye. Batamaze kumbuulira bambuuliye yafudde. Nanje nshaka olufu lumwishe nanje nirumbu. Tata bwe yalwala kale samanyi kubanga ebbanga lye baŋŋambirako kubanga era teyalwala eggunde ebbanga ddene nnyo. Abatuuze basazeewo okutanza mutabani w'omugenzi ente 2 olwo balyoke bakkiriza okuziika era oluzireese emikolo ne gigenda mu maaso. Valensi nsaba mutabani we yamutwala ne tusigala wano. Bwe twasigala wano gye yamutwala tetwamanyi. Twali tumanyi twamutotte wano okasambya. Twagende kumukuba essimu ng'oluddeyo mbu alina bingoola. Ubudde kwandwanya n'abisengeneza baabwe. Oluvannyuma abatuuze batandise okukola emikolo gy'okuziika kyokka ne bakomekkereza bannaabwe okwewala amasabo.